Omwana wuno ddala akulukuta. Kakati eri adda afunye concert. Nga tayagala kujjayo ssebo Lawrence tulina okukola oba ontegeera omimbi njamu ino namweyongeza edda naye nga bambi oyimba bulungi ate se kuyimba but rappinga bulungi. That is amazing. Program kiri kitya kwe tuli mbajjukiza olunaku lwanca David Lutalo onoobaye wa Lutalo tumwagire. Tugende Lugogo bambi tuwagire Lutalo asobole okubanga ajjuza. Tusuubireyo konti oyina olituwaayo ko ka konsati. Nalwa nawo naye kanti sooke tukipike. Tukipike. Kuggwe weba bato mu bakuba rap olaba aliwa gosobola. Kati nze bandibadde bandeetera abazungu kubanga ene Uganda kugambye tewali inspiration ate n'ebiriwo nkugambye bye byangu kubyangu. The agent tugende nedda tugende mpola. Nkubuulira amazima. Bw'ogamba nti tewali inspiration. Kituufu nti mu njogerayo ogamba nti olina abeebwerwa abakuinspiringa era abaakuleetera okubanga okola kyokola. Naye Uganda temwalimuko omuntu yali akubira rap ng'olaba ddala kikolera. Nga n'akajja mulimu abaali bankubira. Ate besobola saba bato. Mwalimu Zamba, mwalimu Babaruku, mulimu Navio, besobola saba bato. Okitegeera abo mbayita bajjajja bakulu bange. Okitegeera. Kati kuguno omujiji omupya ogenda kuŋŋamba ki? Ku mujiji omupya tulinamu abakubazi rap nga ddala bakuba rap. Bakuba balungi naye si balungi nnyo nganze. Agent omanyi bani abakuba rap mu bayimbi be tulina Uganda kali ng'omanyi nti bo bakuba rap kale kye bayimba juno yaabwe ya music rap omanyi baliwa. Fiki Famaika rap Fefe Busi. Yes. Gravity simanyi byakuba ani Gravity Omutujju tomanyi byakuba. Rechole wakabe. Okwepicha tokumanyi. Ate okwepicha rap. Ati era naye music wuwe kati tobimanyi byakola mu luyimbo lw'okwepicha. Kati banayi. Kaga byayimba tobimanyi ebya Gravity. Nante ekizibu ogenze no categorize nga nogaba ni abakuba rap. Kati anti njagala bw'oba okonye ku muntu mba nina okubuuza okakasa nti yo ddala tamanyi. Nante oyo omuto yali alina ebintu byakuba edda. Okitegeera nga kuba ng'olaba akuba naye yatuuka mwana n'agenda kati yetulina kubuyita wa rap kojja nga bw'omumanyi nti kati zino nnaka ayina awantu manyi abantu abalina obbuuli basenga balina be babuulira kati ne bakojja balina bye babuulira kati tulina wakati ayina olulala lwe yatugambye lwayita baluyita ewooma emmere ya Nnaalongo kati ndoozi olaba kati ate nga ng'omuteeka muffe oba olina engeri gy'okisizza baani naye baneegwe mwana gwe kati oba tugambe nti kati oyo atamanyi byakola gwoba olaga nti waliwo ebyokukola. Nanti kati olaba bwe tudda mu ndongo ya rap abasinga bakimanyi takyakuba rap akuba ate ayina kikyakuba obe anakwata eŋŋoma n'alyoka agisalamu n'abateera oluyimba olutale kati sekendi nga yandibadde oba sekendi vaasi n'akolamu oluyimba olulala nalwo n'aluta eŋŋoma yagikola eri awo mpanvu okitegeera jakola eŋŋoma ze nga ssatu waliwo ey'eŋŋoma eŋŋanda eyo eringa bakisiraga agikutulamu ebyo kati waliwo nene ey'ekidandali yakuba kidandali atambulira omwo eŋŋoma eringa train akutulako nkutule tali vasatairo takola ki naye nga byabayimbira banyumirwa twongereko abalala ku Gravity Omutujju twongeddeko ani awo bomanyira abakuba rap Uganda ani anti bagambye kapakati ayimba dansolo ayiwana omulala nze muntu gwemagwa ankubira rap nenyumira nga mukyala Rachel Ray asabula ate like kyengezaako kugamba mu bino ebintu tunula nnyo kati tululira agent omulabe nti yali abawaddeko ku kadodi n'abawako ku reggaeton n'abawa ku hip hop who is me n'abawa ku trap twisted the tanga n'abawa ku ngome nganda bamuŋŋamba naye nga yonna mpisaayo na rap nga ndi versatile buli kigoma kikola kati mulimu omuntu nga ye akuba ekintu eki ye Gravity kati kwegamba ojja muteeka wali otuterewo ebigoma tukube awo kale agiremu kati oteekemu eŋŋoma endala omunoonye nga tokyamulaba nga yayiseemu dda bano oli mu bayisaamu buyisa bwoti nga mpewo kati Fefe Busi ye kyakola kye tosobola kuba bato na Fefe Busi nanti kati Fefe ayimba bulungi bayidawe Fefe nze simulinaako buzibu just nti zino ennaku naye alinga atandise okuba eŋŋoma emu okitegeera
ate ayimba nnyo okusinga okulwapinga. The agent nkyamulina. Yeah, gye wayingidde eno gye tuli awapya mutokopa force kapya kyakaliyo kati gye nayingidde twayingidde n'ebintu byonna bipya tokopa force ne tuyingira ne YouTube channel yaffe empya bagiyita The Agent Official. eri mwagiyiye eri ate yali yange temakanyiza bulungi lwaki teyagikuwadde eri nakize baŋŋano teekako baŋŋano okugula we yange kuba we nagigulawo ne bagiyiwa. kati ki ekyayawukanyeemu mu kuggulawo wano eno erinnya wakyusizaamuko wakoze otya nanti eri babadde bateeka ku yaabwe nga eya Savam nga gwe tolina ya The Agent nze siina wadde okitegeera nga nze okunoonya olina genda eri ate music wamuleseeyo togenda kuddamu mukola owa Savam music ku digital platform namubalekedde muyimba wemba ngenze ku performance kubanga nina rights ezinzikiriza okumukola ki okumuyimba n'ebirala webinaba bizze mu maaso naye njagala nsooka entereze kino nti already nina kati channel empya gye njagala osooka okuza The Agent Official kati kwe kuli n'oluyimba olupya baluyita ndeete so oluyimba olwo lutegeeza ya webale nnyo ye channel era tonabaluwa video lulina lyrics video naye tabbu bulabe bannaye baluyita ndeete kwegamba tusumulule era wowe nyini olwo nyini olwandeete olwakadde kensigazaayo abantu soko bawe mu sample y'oluyimbo olwo tumanyi tuluwuliremuko omukulu ono tweyongereyo mu maaso nanti abo olina okuddamu leeta abayenza ababuuza ndeete muddemu nti leeta leeta omwana ono natako katini nvaako nze ndeka nvaako nedda